kukozesa budget okutema sente keki ya Uganda egenda kutambula etya mu byenguudo mu byensoma mu byobulamu muli mu kimu kyonna kati kiba kirungi actually okubeera nti tufunanga akadde ne tukola ki ne tugenda ne tulambula ku bintu ebyo tu tetulina very many outstanding bills nti tulina obwetaavu amateeka kuba Palamenti eno ekoze emirimu mingi bills ezisiddwa mulaba buli kaseera Palamenti etudde eyisiza etteeka lino Palamenti etudde ate era ne president agezezaako nnyo okutwanguyiza nti bills zetuyisa aziteekako mangu omukono ne zikomawo so okugenda mu recess tekitegeeza nti emirimu gya Palamenti giweddeyo kubanga tetusobola kugimalayo naye era bw'ogejinga performance kubanga Palamenti ku 10 mwagakolako percentage oyinza okugamba nti kino tugenda kuweza emyaka 2 kitundu mu Palamenti half 50%. Naye kati out of 50% wogituusa ne zibeera 100% mu mirimu gye tukoze I would comfortably say nti twakakola ebitundu nga 75 bakinaana ku 10 ku mirimu gye twalimenti okukola kubanga jukira nti buli week mulondoola ebintu bino nti buli week lead of government business awaayo a business ya week tubeera ne business ya week ne tubeera ne business y'omwezi ne tubeera ne business ya session tibiki bye tugenda okukola kati wesanga nga tukoze committees zitudde zirina reports zezirimenti okuwaayo Palamenti etudde akakiiko kanjulidde Palamenti reports ezo oba kakiiko ka local government oba kakiiko ka agenda oba kakiiko ka public accounts committee oba kosase muwulira nti zino zonna reports obukiiko oba busubmittinga mu plenary okubeera nti tutunuulira reports ezo kituufu nnyo honorable situganye naye waliwo tubadde tulaba mwali mugenze mu recess okumala era ndowooza sabiti zaali 2 oba weeks 2 olunaku lwe mwali mulina okudda ate ne tuwulira nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ssentebe w'ekibiina kya NRM yali abayise olunaku Palamenti yali olina okuddamu era bannayuganda ne bagamba yiyi lwaki teyabayitidde mu kaseera kali nga bakyali mu recess ate abayita bali kumpi kolaki ng'olunaku lwe bakomawo ate lwe bagenze eyo ate lwe mwadda twalaba nga nampala wa gavumenti Dennis Hamson Obuwa bwe yayogerako n'abamawulire yatutegeeza nti tubadde mwogera ku nsonga ez'enjawulo naye ate era n'atukalaatira n'atugamba nti ameefuga ga Uganda wegana bagakomye obanga gawedde ebikujuko by'ameefuga biwedde era still mugendagendako mu lusirika kati olowooza lw'olusirika olwo nalwo mba mukola mirimu gya ggwanga ate nga jjukira olusirika olwo luba lwa kibiina kya NRM so si babaka bonna aba Palamenti olwo nalwo mba mukola mirimu gya Palamenti ekyenjawulo wekiri nti ekibiina kya NRM kyekirina manifesto etambuza eggwanga muba temufiiriza bannammwe bali era tetusobola kubafiiriza kuba nabo bali mu gavumenti jjukira nti budget tuba n'emu tolabangako nti opposition erina budget yaabwe gye bakolerako naffe tulina eyaffe gye tukolerako ekyokubiri tuwuliranga buli kaseera nti waliwo okulaba okutunuulira mu manifesto ekibiina obweyamu bwe kyakolera eggwanga butuuseewa kuba jjukira nti emyaka 5 owekitiibwa president yayanjulira abannayuganda bonna biki bye tugenda okukola ebyasikiriza okumuwa akalulu kati omunnayuganda aba alina okutunuulira ku ebyo ng'akwata kalaamu ng'abiteekateeka owekitiibwa president bwe yali anoonya akalulu yayogera okuddaabiriza amalwaliro yayogera ku kulima enguudo yayogera ku kuteekateeka ebyensoma yayogera ku bya security y'eggwanga yayogera ku kino so ogenda okulaba nga ebintu ebyo byonna tubirondoola nti ekibiina bwe kiba kitudde kigamba twaliwa nga tetunaba kuyingira mu bukulembeze tuliwa kati mu myaka gino 2 egiyiseeko egisigaddeyo giri 3 tukoze tutya mu myaka 3 tunaasobola okubeera nga manifesto obweyamu bwe twakolera abannayuganda tubutuukiriza bwe tunaaba tetusobodde kubutuukiriza of course n'ebisoomooze bibeerawo sente tezisobodde kulabika tubadde menti okukola ekkubo lino naye tetusobodde kulikola tubadde menti okuzimba eddwaliro tezisobodde kuzimbibwa naye tujjeewa sente ezinaakola ebyo kwegamba mu bufunze recess eno nayo yabadde yeetaagisa recess yeetaagisa lwakuba nti tesobola kujja mu kiseera
Palamenti tuli ababaka abasuuka 1,500 kati buli mubaka alina waayinza okulaba nti yali agalidde recess etuukire wano. Kati nze bwombuuza nti recess eno olowooza waali badde ogyagala ddi, naali badde ngamba nti njeetaaga mu kiseera kino, naye weebayo n'omulala n'agamba singa ejjidde mu kiseera kino. So administration ya Parliament under the leadership of the Right Honourable Speaker batula ne bagamba kubanga si Parliament yokka erina obuyinza ku recess. Jjukira nti mu Parliament mubeeramu leader of government business. Era balina okugamba nti okusinziira ku nsonga eno neno tulina ebintu ebyenjawulo bye twagala okwogerako, bye twagala okuteekateeka, tulina ebbago ze twagala okuteekateeka, naye nga tezinaba kujja. Waliwo emirimu gye tulaba nti ababaka baali badde balina okugenda bagirambuuleko. Omanyi okugenda mu Parliament ng'oteesa nga kyoteesaako kiraba. One time nagendako ejjinja, twali mu Lusirika nenambuula ku ddwaliro, naye bwe namala okulambula eddwaliro nga ndi kulaba abasawo batono naye abalwadde bangi. Naye kyampa ekifaananyi nti nga tisinaba kugenda mu Parliament kuteesa, waliwo ebintu bye tulime nti okulabangako nga tubitunuulira nga bw'olaba nti lwaki abasawo batono mu malwaliro, lwaki eddagala teririyo mu malwaliro, lwaki ekkubo lino lifudde, lwaki traffic jam wano yesiba, lwaki mu ssomero muno abaana basoma bwe bati, lwaki enteekateeka zino ziri bwe ziti. Kati tubadde mu Paris Development Model n'olabira ddala nti ekintu tulina okukiteekateeka nga bwe kirime nti okutambula. Alright, tweyanziza nnyo, tweyanzege. Oyo Honorable Isabirye. Katusooke tumala okukola ku nsimbi ate oluvannyuma tujja kubanga tukomawo. Banka ojjuze foomu esaba okuzza obujja vaavu kaadi yo. Bw'omaliriza lagayo kaadi enkadde yaggwako oluvannyuma osasule omutwalo gumu. Ekyo bw'okimaliriza ojja kuba osobola okufuna kaadi y'empya mu bwangu ddala. Ndowooza olabye bwe kiri ekyangu. Kati za bujja Finance Trust Bank vaavu kaadi olwaleero osobola okutambuza ensimbi ku ATM machines za Finance Trust Bank ezisoba mu 2 okwetooloola eggwanga lyonna. Oba osasula amafuta ku Starbex petrol stations zonna. Finance Trust Bank, putting women first. Elungamizibwa Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku milioni 10. Gw'omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Badru's Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa. Omuli amasuuti, empale, amakooti, blazer ziri first class, tulina empale za kaki mu Dockers okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein. Tulese amasuuti n'empale okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe. Tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses, George, C&S, Next, H&M n'endala mu size zonna ne fitting. Badru's Boutique tutunda kamukamu n'okusuubuza. Ne bw'oba oyagala container tugikuwa. Gw'omwami alina omukolo tukuleetedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class. Jangu ku Badru's Boutique ofune klasi empya mu kwambala. Tusangibwa ku Rosa Market okulirana Ovino Mall ku room B38 mu Kisenyi. Essimu 0773 33 7 6 oba 0701 6 9 7 Zino ze halali awareness tips wano ku Pal FM. Yawula ebiri haramu ku biri halal mu byokulya n'okunywa ebyobusuubuzi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Pal FM Halali Awareness Month mwe tukumanyisa byonna ebikwatagana ku halal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kil halal oba kil haram. Kil haram omusajja okuliira mu kyombo kya golodi oba okunywera mu kyombo kya golodi. N'omukyala bw'atyo takkirizibwa kuliira oba kunywera mu kyombo kya golodi. Lwaki? Mama waffe Ummu Salama radiyallahu anha yatugamba nti inna alladhi yaakulu oyo yenna alya wa yashrabu era n'anywa fi aniyati dhahabi wal fidda mu kyombo kya golodi ba feeza innama yujarujaru fi batnihi naaru jahannama aba ali mu kutukusa muliro mu lubuto lwe. So twegendereza ebyombo mu maka gaffe obutabeera bya golodi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pal FM Halali Awareness Month. Yawula ebiri haramu ku biri halal mu byokulya n'okunywa ebyobusuubuzi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Pal FM Halali Awareness Month mwe tukumanyisa byonna ebikwatagana ku halal. Eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya. Martha
radio giveeko. Okusalawo ku ky'ekyokulya kyagaana. Gwe Martha, malawo emmere yo. Naye ate mwattu ekintu kiri kimu kye tukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap. Sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi. Anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo. Martha ne mutoowe bamwagala nnyo olw'akawowo akalungi k'alina. Buli omu musanyufu. Olw'okuba nti ab'omu makaago buli omu alina kyamwagalako. Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu makaago bonna. Movit, all day confidence. Amawulire agakagwawo. Mu mawulire gaffe leero, MTN erongoseza mu Daily Voice bundle zaayo. Kati osobola okukuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu. Kati osobola okwogera ne Goleti Kasobe, Amos Embalala, Obi Eggulu ne Isima Ejjinja ku bundle y'emu. Ababaddewo bagamba nti kino tebakirabangako. Nyigabonyeze *100*2 oba kozesa My MTN app okuteekako MTN Daily Voice bundles. Sigala ku mukutu osobola okufuna amawulire amanyuvu okuva mu MTN kubanga nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Alright, bakwano bafe abalungi mukulikireyo ddala mbulango bwaffe tukyagendera ddala mu maaso. Program bibadde bitya mu Palamenti nange Namagembe Joeli amuzikirize ate nsooke nkoliko bwe nti Mukara Enterprises Uganda Limited ekwanjulira hardware gaggadde ng'enekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa mu ggwanga. Bano bakutuusaako ebintu bino wammanga bayina sementi, bayina emitayimbwa, bayina emisumaali, emifaliso, tanka, amabaati, langi eya buli kika, bayina tiles, bayina plywoods kw'ossa n'ebyamasannyalaze. Abamukara Enterprises Uganda Limited basangibwa ku Old Kampala Rashid Hamis Road, Busega next to Shell Masaka Road, Newampewo Gayaza Road bayinayo osobola okubasanga. Gwe yandyagadde okumanya ebisingawo osobola okuba enamba zino wammanga noti 7 noti 1 16 8 35 oba osobola okuyita ku noti 7 noti 1 noti 5 7 15 be Bamukara Enterprises Uganda Limited. Abaana ab'obuwala sako n'ab'obulenzi abagala okwetaba mu program entabiro y'omuvubuka eya Pal FM ng'eva ku ssaawa 10 paka 11 buli lwamukaaga. Kuno kuba kubaganya birowoozo era nga gwe ayagala okwetabamu eba ya bwereere osobola okwetabamu ng'oyita ku oyagala okwewandiisa osobola okuyita ku namba zino wammanga noti 7 noti 3 23 71 75 beebo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Broadway High School omuzadde yenna ayeetaaga omwana we okufuna okugunjibwa okulungi mutwale ku Broadway High School erisangibwa e Kawempe. Bano basomesa abaana era nga basomesa eddiini kw'ossa n'ebyensi kw'ossa n'ebyafaayo. Bayigiriza omwana empisa endya nnungi nnyo era nga ebuyonjo kw'ossa n'ebyokwerinda biri ggulugulu. Abeetaaze osobola okubakubira ku noti 392 noti 17 74 oba osobola okuyita ku noti 7 noti 3 95 74 5 beba Broadway High School abasangibwa e Kawempe. Alright, tukyagendera ddala mu maaso gwe mukwano gwange eyakaneeyungako. Tuline Honorable Isabirye oba omuyita Hajj Isabirye okuva mu Bunya County South. Bweto bweri oba njogedde bubi? Weewo. Yes, era nga ye ssentebe wa kabondo k'abaka ba Palamenti abava mu region y'e Busoga eba Bendobendo. So bwe kiri? Yes, era nga y'omu ku babaka abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku by'enzimba, enguudo byonna twaliza wamu. Byonna abikwasaganya. Tubadde tuli ku recess sandyagadde tugireko nnyo tugende ku nsonga endala. Ab'oludda olulala gavumenti bagambye nti imwe ababaka oba naddala mu ababaka ku ludda olulala gavumenti bagambye nti Deputy Speaker Thomas Tayebwa yawulidde akazito nga kamutuddemu engeri abantu bano gye bamaze ebbanga nga tebakiika ntuula zino za Palamenti era ne bagamba nti Sipiika yalabye nga akazito kamutuddemu ng'alaba takyayinza kubiriza Palamenti eno nga luuyi lumu lwokka lwe luliko nga opposition tebaliiwo. Golowooza kye balowoozeza ki ekituufu? Nze ndowooza nti tebasobola kubeera batuufu
kubanga speaker mwenyini olunaku lwe bafulumangamu I was there n'agamba nti ebimu tulina okukyusa nga oludda olwa gavumenti kuba ye under parliamentary democracy tulina okubeera nti kuliko enjuyi bbiri olwa opposition n'olwa gavumenti kati alookinga uncomfortable okuchairinga house ng'erimu oludda lumu naye teriiwo tteeka ligamba nti enjuyi zombi zirina okubeerawo house eryoka ekole ki kubanga okutambula to walk out of parliament si kyateeka era bw'oba oyagala okufuluma wabweru tosobola si somero nti mu kibiina nti I want to move out naye bano bafulumira nsonga olabanga bafuluma wabweru in protest kiba kya bugunjufu n'okukitunuuliramu nti lwaki bafulumye because parliament is a family tosobola gamba nti tuwulira bulungi lwaki bafulumye era buli omu nange kenyini one time nasangako leader of opposition ne mugamba lwaki temukomawo kubanga one balina obuvunaanyizibwa balondebwa babaka balondebwa ng'ababaka abantu ababalonda tebabalonda kubeera bweru wa parliament babalonda kubeera mu parliament naye ate baba balina ensonga ze bawulira nti balina okukkaanyaako n'oludda lwa gavumenti kiba kya bugunjufu okutuula and this is even better batuulera nenge ensonga zaabwe tezikolebwako okukola ku nsonga zaabwe era bagambye bano okudda ensonga zaabwe zimala kukolebwako nga babanja abantu babwe 18 abawambibwa abattibwa abaasibibwa makomera webityo no jukira nti parliament mukono gwa government tizana move government tosobola kubeera parliament nga okola amateeka gwagateeka mu nkola gwokola buli kimu waliwo wookoma kati tulina amasiga 3 tulina erya parliament legislature ne tubeera ne judiciary ne tubeera ne executive kati ensonga za parliament bwe ziba nga zimaze okukwasibwako ne ziweebwa for example executive nti nga parliament ensonga eno tujogeddeko bwe tuti era tuyisiza resolution please executive mugende mutunule mu nsonga eno kati nze kyendaba nti mu kino kya bugunjufu ate era naffe ng'abali mu gavumenti okuyambako bannaffe ku nsonga zaabwe ze bakiraiminga nti bwe tutuula tusobola okuvaayo nga tumaze okubaganya ku nsonga zaabwe ze bawadde ne tuzikolako resolution ne tuzikwasa ki executive kati bw'omala okuloopa ate oba toyagala speaker amale implementing kati leader of opposition yali very categorical nawaayo ensonga tulina abantu baffe betubanja era twagala gavumenti enyonyole abantu bano bagendawa speaker nakozinga minister wa internal affairs okuyimirira era nayimirira kubanga ekikutegeeza nti parliament eteeka ekitiibwa mu opposition kulaba nti ensonga ezigenda okwogerwako leader of opposition bw'abaazi waddeyo ne parliament invitinga wadde nga kyateeka nti balina okubeera mu parliament naye obuteekwasa minisita gwe kikwatako aveeyo anyonyole era minister wa internal affairs yajja n'anyonyola ku position yeyo kati yanyonyola babikubamu ebituli nga bagamba byanyonyodde bibadde tebimala yes okunyonyola you see bomba ombuuza answer gyenkuwa oli wadde mbogitwala oba obutagitwala naye ate towaliriza muntu akuwadde answer nanti bobanga mulimu ebyabulamu nga tebo obujulizi babuyina n'obuyina no kati obujulizi bwe buba webuli okimanyi nti parliament erina omulimu gwekola executive erina omulimu gwekola ne judiciary erina omulimu gwekola kati bw'oba olina obujulizi kyokola obutwala mu kooti yonna baddukira yomanyi lwaki basalawo embeera eno bagiteeke mu palamenti kuba balabanga wonna gye baddukidde tebafunye buyambi ndowooza walaba nti ne bajja mu palamenti okwagala okulaga akatambi kabula era bano bo bagambye bagenda kutaakaawe era ne bategeeza nti si baakudda mu palamenti paka nga
ensonga zaabwe zikoleddwa. Batutegeeza nti balina ebiwandiiko ebyabasabibwa era bamala dobbi wa Deputy Speaker Timothy Tayibwa era balinda kikyabaddamu balooke badde mu Parliament. So ekitali ekyo sibakudda. No, nze ndowooza nti tetunyooma oba okujerega enkwata gye bakwaseemu ebintu byabwe naye nga bwe ŋŋambye nti Parliament ze family kati woolime nti okukolera buli kyoyagala olina okikolera mu Parliament kuba jjukira nti kibeera ku answered kati bw'ofuluma ebweru byonna byoyogera Parliament eba tesobola kubikapitalinga ensonga zaabwe ziri captured on record. Yes. Kati wabeera nti leader of opposition amaze okuwaayo ensonga ze kati kiba ku record kakati fenga Parliament obuvunaanyizibwa tulina okukozinga gwe kikwatako jangu obitebye come and explain waliwo kino ekiweereddwayo bannaffe bagamba nti ensonga eyo neeno si bamativu mu ngeri yekola ki kati ebweru gye bali ansa gye balina okufuna erina kuva mu Parliament ate ng'etudde kati tebajja kufuna ansa nga bali bweru balina okukomawo ategeeza ng'agifunye balooke badde no kati okufuna ekintu ekigenze ku record bw'oba okinyonyola ng'owa ansa era ogiteeka ku record kati tebasobola kunnyonnyola nga bali off record kati until nga bakomyewo amenti ensonga zaffe kuba they have made their statement eggwanga limaze okulaba nti waliwo ebitali kutambula bulungi ku saidi yaabwe statement yaabwe bagikoze buli omu amaze okukitegeera kati wekiri kati bo kukomawo nti mu kuvaawo kwaffe twaleka ensonga eno neeno naye we tukomeddewo era ensonga eno tennabakola kikukolwako oba tetuli bamativu nga gavumenti bwekwasa ekintu kino. Nga tugenda mbulango ekibuuzo kino ojja kukinyanukula ng'okomyewo gw'olowooza kye baliko kituufu bye boogera bino bye babanja abantu baabwe olowooza bye boogera bituufu? Ongambye nkiddemu kati ogenda kiddamu naye kirala we bibanga bituufu bye boogera nga nammwe mulaba abantu bano bagwanidde okufuna obwenkanya bwe banna NRM lwaki temubeegattako? Waliwo omuntu mu Uganda nga tazibirwa kkubo. Omuntu oyo ng'alina amaanyi okukola buli kyayagala wonna wayagalidde nga tewali amukomako. Omuntu oyo yeggwe. Ku yintaneti ya 5G edduka emisinde ekitali gya kuno tewali kkomo ku kiki kyoyagala okukola ku mukutu nnantameggwa ogwa MTN. Bwe twegatta tufuuka bannantameggwa. Ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku byensimbi bikulyawo ku muliraano. Kubeera ng'oyagala kugulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubeera kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka y'oku muliraano. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. MTN Momo chikola sense bw'osuubula era n'osasula ebyamaguzi ng'okozesa MTN Momo. MTN Momo ya bwereere ate nga waliwo n'akasente akakuddizibwayo buli wiiki. Kozesa MTN Momo app oba onyige *165*3#. Osasule ng'okozesa Momo nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Wabulonyirira. Onneke wayamba dirira akankubye. Nawe leka. Ate shishi. Lina okusima mukama kyakoze. Ate oli mu kilasi yowe. Kwegamba kasito oyingira bwoti. Kwegamba why feel how? Why feel what? Hello? Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta kumanda mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne manda bundles. Oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *109# oba kozesa manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda mobile. Koleza. Ekolera wansi w'amateeka ga UC. Nungi abakatweyungako tuli ku program ya Deputy mu Parliament ebawo buli lwa Monday paka lwa Kutaano okuvira ddala ssaawa
11 paka sawa 12 era nga tuterukyaza abagenyi baffe ab'enjawulo. Ensonga zetwogerako ziba zeekuusa ku Palamenti, biki ebikolera mu Palamenti, era nga bw'owulira omubaka waffe, mubaka wa Palamenti bw'atunnyonnyola amateeka ga Palamenti galina kutambuzibwa gatya. Si kuva erimwe ne mugamba naye mutuufu sipiika leero yatulimbye, n'akola bw'ati, aba akola ebyo ebigobererwa amateeka. Oli n'ogamba nti naye mutuufu mpuga kyakoze kibadde tekiriiyo, yandibadde akuba emmeeza n'ayimirira ku mmeeza ati n'agamba tagenda kukkiriza Palamenti kweyongerayo, naye byayogera aba alina okugoberera amateeka. So embeera bw'etyo bw'eri. Omubaka Hajji Isabirye gwe tuyina essaawa eno era nga obudde bututwalaganya. Honorable ng'omaliriza ekibuuzo ekyo kye nkubuuzizza. Okyakijjukira oba nkiddemu? Kiddemu, abawuliriza bakiwulira. Kubuuziza ne ŋŋamba gwe nga ggwe omuntu olabanga ensonga z'abooludda oluvuganya gavumenti ze boogerako ntuufu, era bwe ziba ntuufu lwaki namwe aba NRM temubeeyungako kuba kuli bali banoonya bwenkanya eri eddembe ly'obuntu? Okusookera ddala sijja kugamba nti ntuufu oba si ntuufu, kubanga oyogedde n'ogamba nti bo balina obujulizi. Naye obujulizi bwe balina tebanaba kubutuwaako, naye ensonga tebanaba kusheyalinga naffe obujulizi bwe balina, naffe tukonfaminge nti ensonga gye boogerako ntuufu. Ekyokubiri, okubeeyungako. Already akakiiko ak'eddembe ly'obuntu kakola ripooti. Kuba Palamenti bw'omala okuvunaana ensonga yo bagikwasa akakiiko ako akakwasa ku nsonga eyo. Kati bwe baamala okuvunaana ensonga y'eddembe ly'obuntu, oba bavunaanye oba tebavunaanye, akakiiko ak'eddembe ly'obuntu kalina obuvunaanyizibwa okufulumya ripooti ku ngeri ki eggwanga lyaffe Uganda bwe litambuzaamu ensonga ez'eddembe ly'obuntu. Kati ensonga eno particularly yakwasibwako n'akakiiko kano, kagenda ne kanoonyereza, kuba that's the report gye tulina ku record. Bagenda ne banoonyereza ne ba finding out nti abantu bwe boogerako sigamba nti baabalaba, naye bagezaako okutresinga abantu abo wawe gye babeera, famire zaabwe ezoboogerako zitya, baalemerwa. Kati kinzibuwalira nga nze omubaka wa Palamenti w'ekibiina kya NRM okuvaayo ne ŋŋamba nti ensonga z'abantu bano ntuufu. Singa akakiiko kano ke twasindika kugenda okunoonyereza ku nsonga zino kavaayo ne ripooti nga kagamba nti ensonga bannaffe ze boogerako ntuufu, era tugenze mu field bye tuggyeyo bye bino, bwe tugaana okubeegattako kibikya kitegeeza nti Palamenti gye tulimu erimu kyekubirira. Okay, tweyanze ndowooza omuwulidde engeri gye yanukuddemu ekibuuzo. Kye kansuubire gwe omuwuliriza wa Pal FM ekulali omuntu wa bulijjo omatidde ekyo kyakunyonyodde. Honorable, omukulembeze w'eggwanga ng'ayina obuyinza bungi. Yes. Nze ndaba bususse ate nga sinze nzeka. Bannayuganda, ebitongole bw'obwannakyewa ebirala bigamba obuyinza bwandisaanye bukendeezebweko, nga bano nno bava ku ki? Nga basinziira ku ebyo ebizze bikolebwa nga bagamba bagezezzaako okulwanyisa enguzi, naye enguzi ekyalemedde mu ggwanga. Ate ebitongole ebyandikwasaganyiza ensonga zino ate omukulembeze w'eggwanga abiyingirira, tabiganya, tabiwa mwagaanya kukola mirimu gyayo gye birina kukola ki? Era bano ne bawa ensonga zaabwe, ne bawa ebitongole, ne bamenya ebitongole eby'enjawulo omuli ekyakaliisoliiso wa gavumenti, eky'ebyamateeka, eky'ebyokulonda. Bagamba omuntu tasobola kufuna bwenkanya olw'okuba nti ekitongole kino ne kiba kyagala okukola emirimu gyakyo. Of course nti akasimu we kava eri buli kimu kiyimirira, era nga bano okwogera kyasinzidde ku bano abakungu mu bitongole eby'enjawulo. Twalaba Sabiti ewedde nga tulaba eyali akulira ekitongole kya UNBS omukulu David Livingstone Ebiru. Ono yalabikako mu kakiiko ka Palamenti akakosase nga yeewako n'obujulizi ng'agamba yawa ekyoja miriro kya bukadde 10 okusobola okuuma omulimu gwe. Era reporter bwe yafuluma nga omukulu Joel Ssenyonyi agisomedde Palamenti bagamba asooka addizibweko ebbali atwalibwe mu kakiiko ka IGG anoonyerezebweko. Kyokka ate tugenda okulaba nga IGG atawandiikira ebbaluwa kooti ewozesa abalyake n'abakenuzi nga bagamba nti oba bagyeko omusango. Tulabe Geraldine Sali, akakiiko ka trade oba ak'ebyobusuubuzi n'amakolero nako kakola okunoonyereza ne kakizuula nti omukyalo ono yabulankanya ssente empitirivu eziri mu buwumbi 600 n'okugwamu addizibwa ebbali. Ate omukulembeze w'eggwanga ye kennyini n'awandiika ebbaluwa ng'emuzza
mu kifo ekyo. Palamenti eno terina mirimu, obukiiko bwa palamenti buno tebukyalina nnyo makulu eri omukulembeze oba ebitongole bino tebirina nnyo makulu bugirwewo ddala omukulembeze yaba ateekenga control. Okusooka tulina okutegeera abatuwuliriza nti president atali just Museveni naye president yena ow'eggwanga bw'aba nti n'olwaleero president avuddewo okuggyako nga constitution tujamendinze akawaayiro 99 ennyingo ey'okusatu ewa president obuyinza okubeera nti alungamya n'okulaba nti Abanayuganda bali mu mbeera efaanana etya era bwe tuli wano mu studio webeerayo wa poliisi n'akuba omuntu mu butanwa n'amukuba abadde mulimu gwe n'akuba omuntu n'akuba citizen yenna era okuvaayo omuntu kyasookerako gamba gavumenti ya kika kyeno naye president kati lusi president taliyo ku mulimu ogwa poliisi ng'akola naye era omuntu okuvaayo aba mutuufu oyanenya president kubanga president yalayira yakwasibwa instruments of power okubeera nti eggwanga alitambuza okulaba welfare y'abantu abantu be embeera gye bawangaalamu ne ngeri ki gy'asobola kuba kati ye fountain of honor ye commander in chief ye head of state mu bufunze kamala byonna ye head of state nti nekyowulira nti oba oliawo teyabaddewo tekyali mu kutteko era ekyo kyokka waaba takikutte. For example oyinza okubeera nti abantu tubadde tulaba wano ab'ebijambiya batema abantu bakola ki naye ogenda okulaba bagamba president security ndowooza emuvudde mu ngalo kati olaba nga president yatumye abantu nti mugende mutema abantu naye olw'okuba nti yaweebwa obuvunaanyizibwa nga president w'eggwanga alina okunenezebwa embeera yonna ebeere mu ggwanga. Kakati bino byonna bye tulaba president buli kakiiko kalonda akateekawo lwa nsonga ate ssemateeka muwa obuyinza obuteekawo mwaganya kola mirimu gyako omwaganya tulabye ebintu bingi tulina ze tulaba kwati these are just isolated cases nti omenyeko bibiri naye tulabye abantu bonna genda mu makomero olabe abantu abaliyo IGG be recommending this one should be arrested bano bakomyewo sente bano bakole bati banji buli komera lyonna mu ggwanga abantu abalimu balimu lwakubanga obukiiko bw'abanoonyerezaako ne bubazuula nti bazza omusango ne babatwala mu kooti n'obujulizi ne babasindika eruzira ne babasindika mu makomera ag'enjawulo. Kitegeeza nti gavumenti eba erikola kati kino kye tujjayo nti bw'aba agambye nti gundi addizibwa omulimu kitegeeza nti alina obuyinza bungi. These are very isolated cases. Research byonna n'okunoonyereza kulaga nti omuntu ono yakola kino na kino ate n'obujulizi abamu ne beewaako obujulizi golowooza tusikuyisa lugaayo mu palamenti. No saagala na kukirowooza nti bwe kityo bwe kiri kubanga nga atula ku kakiiko nina akakiiko bukiiko bwe ntuulako ate nembeera mu kibiina ekiri mu bukulembeze nkukakasa n'abatuwuliriza mwenna nti bye tukola ripooti zonna ezikoleddwa nti ezisinga obungi ziteebwa mu nkola ezo ezitateereddwa mu nkola era president aba alina ensonga lwaki akikoze bw'atyo atana appropriate time oba omuwuliriza nga ali ku addressing eggwanga akoona ku nsonga ezo. Njagala okuwa ekyokulabirako nti bwali wano ku makya nga tugwa mu kiyimbe kya covid nga ggwanga owekitiibwa president aliteeka mu lockdown parliament yatuula kusalawo titugende mu lockdown but nga president w'eggwanga yagamba ensi ngitadde ku ki kati buli omu n'alaba nga oba oliawo president abadde ki lwaki atulemesa bizinesi zaffe but at the end of the day omuntu munnayuganda bwe yalaba enjawulo eyaliwo Uganda bwe twali saved abantu ne batafa nnyo okusaasira kwa Allah nti twali badde tunenya owekitiibwa president singa kino teyakikola n'akireka bulesi bwatyo tunyigirizibwa ng'olaba nga tekyali badde bwekityo naye ng'omukulembeze kiringa bona okwata oluggo n'okuba omwana wo ng'oli kumusindika ku ssomero fruits ezo zonna kati nga gwe yakusomesa yali sometimes ayinza okuba yakukaluubirizanga n'okkeera ogenda ku ssomero olwaliro oli mu studio taliyo kati otandise okulya ku bibala byaki
ebyabazadde kati naffe ng'eggwanga tulaba president bingi byakola ebimu n'owulira nti oba oli awo teyali kikoze bw'atyo naye obeera n'ofuna akakisana ekirungi president waffe nti buli kaseera katono bwe kati abeera atangaaza eggwanga ayogererya eggwanga kati buli nsonga gy'owulira nti abanayuganda baligikoonako teri kubayisa bulungi mwennyini avaayo n'annyonnyola eggwanga n'ayitamu abanamawulire buli tv zonna ne zimulaga ng'ayogera ku nsonga ezo kitegeeza omukulembeze w'eggwanga yakoze kituufu okuzza abantu abo naye jjukira bano abamu babadde bakulira bo ne bo tekibaleka ki bwe kyekimu kyesimanyi oba enguzi eno eggwawo kuba omunnayuganda awulira bubi ng'omuntu gwe basonzeemu olwo ate nga naye yeewako obujulizi nti yali enguzi ne bamukomyawo naye kiba kibumalamu amaanyi kibanga kutumbula oba nguzi president asobola agamba nti ali kutumbula nguzi kubanga olina okwebuuza nti lwaki ebintu ebyo institutioni zezo zonna ziteebwawo IGG lwaki eteebwawo era nibwalaba nti ayagala kuwa IGG support nga waliwo byalaba nga oba oli awo IGG tebituuseeko ateekawo byowulira State House Anti-Corruption Team unit n'agiteekawo era nayo n'owulira nti State House yagize bweti bakuta abantu nga bakoze bwe bati byonna president agezaako okulabika nti nze siri mwogezi wa gavumenti ndi mubaka wa Palamenti naye nkutwalayo nga nkulaga nti buli kikolebwa tulina kye tuyita separation of powers nti buli institution zino essatu the three arms of government ziba zirina okukola nga zeetengeredde naye ate zonna as supervising abeera president oba olaba nga parliament erina okukola nga yeetengeredde executive naye ekole nga yeetengeredde naye head of government and head of state abeera president nti alina okuba etooki okulaba emirimu that's why kusooka wali nkugambye nti tuli mu recess naye tetukeera bukeezi ku makya bagamba nti speaker atutte ba MPs mu recess head of state alina okubeera nga ategeezebwa lwaki twaligenze muki mu luwummula so ensonga zonna ezogera ku buli bw'enguzi tulabye ne ba ministers nga babasiba bagenda mu kkomera kino oba okiraba nti minister in government bamukuta asuze luzira kyobali badde lowooza nti oba oli awo tekyali badde nga kibeerawo yes honorable ensonga z'enguzi tetujja zimalayo kubanga bingi benyinza okuteekawo ate n'ebingi by'oyinza okunyonyola yes tugendako ku nsonga entono gikonewo kati olw'obufunda lw'obudde nti butuuliira empiiga embeera yakyo land grabbing ekibataka nga kisusse gye buvuddeko sabiti ewedde omukulembeze w'eggwanga tugambe yawadde omwaganya abalala abali eyo ng'agamba oyo yenna ataasiba lukomera omulala ali eyo nga teyasiba lukomera yesaawa ave mu kifo ekyo okitegeera anoonya amakuba amalala naye gwe yasiba oli waddembe okubaayo kyokka ate abakyoli bano bagamba ettaka lyabwe bano abantu beesenza bwesenza ettaka lyabwe lya nnono tebalitunda era bwe tulabye nti olunaku lwaleero akulira olwabula gavumenti Mathias Mpuga Nsamba babadde ayogerako n'abamawulire ku palamenti agambye bagenda kuvaayo balwanirira abantu bano omukulembeze w'eggwanga bimu bye yayogedde ekyo tekyabadde kituufu abantu bano beesenza bwesenza bakuba abantu baayo ate mbu n'ensolo ezo zirya ebirime byabwe tulabye n'Omubaka omukyala Santa Okoti nga naye ayogera n'agamba mu kusooka omwaka ogweddemu omukulembeze w'eggwanga yali ayogedde n'agamba bonna abalala abaliyo bakole ki baveeyo naye ati n'abaawo abanene abalala bakola ki abakiremesa era mbu weboogerera buli lukya abantu bano beeyongera nga sabu kawunti emu erimu ebiraalo 36 ekintu ekyo omukulembeze w'eggwanga kye yasazeewo abantu bano bakkiriza babeererewo ddala almost babanga abaguze obanga wa fensinga kituufu ekyo kwegamba nga atuula ku kakiiko ka physical infrastructure ndaba nti president alina okusomoozebwa kw'amaanyi ku nsonga z'ebyettaka mu ggwanga lyonna kubanga wabeerawo ekizibu kyetulina kati ng'ozizza ku mabbali security gyatadde mu butuufu gyakulembedde obulungi kati insecurity gye tulina saawa zino erimu kibattaka era kino nga ali mu kibiina kya NRM nina okubuulira buli awuliriza nti ekizibu kye tulina oba waliwo okubeerawo nti tekiri akyoli yokka nange gyendi ewange Bunya County South tubadde tubiwulira abantu bafudde ku lwa ttaka
nti n'abantu batandika n'okugenda ne okera ku maca n'akulaga title nga ya processinze ku ttaka eritali lirye kuba kati ewaffe Busoga abantu ettaka lyabwe libadde teriri ku titles ezisinga abantu byandagaano n'agamba mpita wano for so many years ngera teri alima n'abuusa n'ateekawo boundary naye kati abantu batandika okugamba nti no tuli mu nsi kati ekulaakulanye ebyapa kakati waliwo abantu abatekinga advantage n'akeera ku maca n'agenda na processing ekyapa naye ng'ate gavumenti yennyini eri mu buyinza ate yefulumya ebyapa ate ku ttaka libamanyi nti nettaka terimenti kubeerako kyapa kati n'olaba nti okukusomozebwa kw'amaanyi era nange ndaba nti kino nga ali mu gavumenti tulina okinogera eddagala otherwise kyokka kino tutudde ku bomu singa tuleka kintu kino ne kitambula nga bwe kino ng'omukulembeze alagira bulagizi golowooza teyandiragidde bulagizi bonna ne bavaayo ne badda ewaabwe gye baava no okulagira asobola kubanga era akikozeeko ne kikola naye kyemumanyi nti yeetegereza buli nsonga ejja ku tebo ye era bw'amala okutegeera ekituufu tekimutwalira ddakiika kulagira ate kyalagira nekikola ki nekikolebwa so nze mbamanyi nti ensonga eno yeetaaga okutuula gavumenti era prime minister ategeere nti kino kye tuliko ekiiba ttaka tekisosola NRM oba ono opposition oba si opposition kitugatta kubanga ettaka kwe tutudde ffenna omunaku omwavu ekimubeesezaawo ttaka buli kyolina kyokka oba oli mulimi abantu ettaka ly'ennono terina era recently twali twakafuna mu kakiiko kaffe twali twakafuna petition okuva Honorable Tinkasimiri okuva ewuwe nti abantu bajja ne bakwata abantu baabwe ne babajjako ettaka ne bateekako ebyapa ne babagobanako newange very soon bwe tunaaba tuvuddeyo mu luwumula ndikuteekateeka petition kuba abantu bange era ku nsonga zaki za ttaka so kino oyogedde ensonga nkulu obudde tebumaze naye era nina okubuulira nti ensonga y'ettaka eyo nkulu nnyo ne president emusoomooza naffe nga parliament etusomooza na buli omu yena even the law enforcement officers nabo bibasobera olwakumaca olwaleero akwata ebbaluwa eva mu kooti nga bali kumugamba DPC wa abantu abo security bagende bamenye ebizimbe bino ate nga mu mateeka alina okugondera ekiragiro kya kooti naye nga luusi ekiragiro kya kooti kyalina ate nga luusi ku kyapa ekitali kituufu so ebyo byonna bitutawaanya naye manyi nti nga gavumenti eri mu buyinza ebyo kwe kusoomoozebwa nga bw'obeera n'amaka nti akituufu kino nkikoze naye waliwo ekiri kugaana ensonga y'ettaka nkulu nnyo era gavumenti erina okukola ki erina okuvaayo njogera gavumenti nga nange mwendi naye era wengamba gavumenti mba ngamba executive Honorable nga tumaliriza abantu bannayuganda abali abakuwuliriza naddala mu constituency bagambeyo obugambo nga busatu tufundikire okusookera ddala abantu abatuwuliriza mwenna mu ggwanga abawuliriza radio eno Pal FM kulaliwa bulijjo njagala okwebaza management ya Palo FM okuvaayo neteekawo empulizaganya eno ne tubeera ntusobola okwogera n'eggwanga lyonna nga buli omu awuliriza ekyokubiri kwe kukubiriza abantu baffe enkuba eri kutonnya mu bitundu ebingi nti woba olunaku w'olimira teekawo emmere kubanga obwavu buyinza okukuluma naye obwavu bw'emmere ate buba buyitirivu ekyokusatu abaana abali mu masomero twagala mu bakuume ng'abaana bateekateeka okukola PLE okutandika olunaku olwokusatu twagala okubaagaliza ebigezo ebirungi Mungu abakwasizeeko mubeere balamu abawe obulamu obulungi abawe n'embeera ejjukira byonna bye mwasoma ekirala n'okwongera okugamba abantu bange benkiikira mu Palamenti aba Bunya County South mwenna gye muli abampuliriza nti programu za gavumenti tuzikwate n'obwegendereza parish development model nayitako ba coordinators nayitako abantu bange nendaba nti mulina obuvunaanizibwa obukozesa sente zino kubanga weziva buli muluko okubeeramu emiliyoni 10 kyekibeera kyetutandikirako tubeere nti batuwadde seed capital tugikozese bulungi tusobole okwejja we tuli tweyanziza nnyo tweyanzege yoyo abadde omubaka waffe
Haj Eid Isabirye owa Bunya County South era nga ava Mayuge District muna kibiina kya NRM yoyo nno atubulidde ebisamusamu mukwano munatusonyiwa tetusobodde funa masimu tetusobodde kusoma messages zammwe naye nga mwebale kubaako nange njagala mbasibulire wano sandyagadde neyongereyo nnyo program Boza Imam yegenda okubangiddako ate era tujja kuba nga tudda mutuuliziganya olunaku olw'enkya inshallah obudde bwe bumu essaawa zezimu nze Juliana Magembe gemanya gangago mbadde mbagaliza olunaku olulungi ekire ekirungi n'amakya amalungi aganaaba ag'enkya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuze enkuŋŋaana